Centenary Bank buli mwezi gwa Ramadan yasalawo okusibula abasiraamu ku mitendera egy'enjawulo okulaba nga bayita bulungi mu mwezi gw'ekisiibo. Mu mbeera eno Centenary Bank olwaleero esibuludde abakozi abasomesa n'abayizi abasomera ku masomero g'Obwakabaka okuli Lubiri Nabagereka, Lubiri High School ono mu Lubiri Mengo ne Lubiri High School ettabi ery'Ebuloba. Enteekateeka yeetabiddwamu omumyuka asooka wa Supreme Mufti Sheikh Ibrahim Ntanda, Minisita w'ebyenjigiriza mu Bwakabaka Oweekitiibwa Kootulya Nakale Kikomeko, Ssenkulu wa Centenary Bank Joseph Bali ku ddembe n'abalala. Agenda kweyanjula erinnya lye. Bw'abadde ayogerako eri abayizi, Sheikh Ibrahim Ntanda omumyuka asooka wa Supreme Mufti yeeyanza Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II olw'okutandikawo enteekateeka ez'enjawulo ezikulaakulanyiza abantu be. Twongera okumusaba Allah subhanahu wa ta'ala amutuwangaalize olw'okulengera ewala, olw'okutetenkanya okw'ekika ekyawaggulu kw'alina okulaba nti ateekerateekera abantu be basobole okuyita mu nsi eno nga bali mirembe ate nga bawanguzi. Ye Oweekitiibwa Kootulya Nakale Kikomeko, Minisita wa Kabaka atwala ebyenkulaakulana y'abantu ba Kabaka era avunaanyizibwa ku by'obulamu, ebyenjigiriza n'ensonga za ofiisi ya Nabagereka, ategeezezza ni kikulu nnyo okuyigiriza abaana enkola ey'okwefiiriza nga bakyali bato. Nga njagala okusokera ddala okugweyambisa okwebaza abakadde baffe abo mu ddiini okutuzimba mu by'omwoyo, okutulabirira ebbanga lyonna ne mutumanyisa Katonda. Nze bwe nasomera mu primary twasomanga obutabo obwatuyigirizanga Oluganda era ne tubeera basanyufu nnyo nga tulwenyumirizaamu, naye olwaleero osanga omuntu bw'aba tayogedde Luzungu abanga atali muyivu. Lwaki nze nkuliriza kiri nendeka kino ekyange ekizaalirano? Ku lwa Centenary Bank bategese futaali ono, Joseph Bali ku ddembe nga ye Ssenkulu wa banka eno asabye abayizi okweyigiriza enkola ey'okufissa n'okutereka ku ssente ze bafuna basobole okuwona okusabiriza nga bakuze. Muyige okutereka ssente nga mukyali ku myaka gino ate mubeere bakozi, kubanga teri bigenda kujja bwereere, byonna tugenda bikolerera. Gwali wano ng'omanyi nti nno oli mu Bwakabaka bwa Buganda, oli mu Isiraamu, tolina kkubo ddala lyonna ng'oyagala okubeera nti ogenda mu maaso okujjako ng'ogenze mu Centenary Bank, kubanga byonna bye weetaaga tubirina. Ku lw'amasomero g'Obwakabaka, omukungu Immaculate Nampijja, omukulu w'essomero lya Lubiri ettabi ery'Emmengo, yeebazizza Centenary Bank olw'obuwagizi bwewa ate ne futaali gwe bategese nti agenda kuyamba nnyo okunnyikiza eddiini mu bayizi b'amasomero g'Obwakabaka. Tubeebaza nnyo omutima omugabi, omutima ogujjukira, omutima oguddiza. Bannange munnyongere ku bugalo olwa Centenary Bank. Paul Siano Mukiibi, BBS Terefayina, Gambuuze. Bwe tweyongerayo n'amawulire Gambuuze, abakozi n'ab'eŋŋanda zaakulira ekitongole ki Matayo Foundation ekirabirira bannamagoye. Matayo tulina